Okusinziira ku baggulu mu Gaza okuva mu minisitule y'ebyobulamu bagamba nti abantu abasinze okukosebwa mu njega eno be bakyala n'abaana, wabula nga okusinziira ku Israeli egamba nti amagye gaabwe gabadde galina ekiruubirirwa ky'akabinja k'aba Hamas so si bantu ba bulijjo. Wetwogerera ng'embeera eyongedde okubeera embi era nga kati Emmundu yazzeemu Okuseka Buto naddala mu maserengeta g'e Gaza era Israel etandise okukola okwekalakaasa mu bitundu by'omu mambuka. Okusinza kwakulya ku ddwaliro lya European Hospital mu bitundu by'e Khan Younis, Dr. Youssef Al-Akkad agamba nti amalwaliro mu maserengeta g'ebitundu by'e Gaza tegakyasobola kuwa bujjanjabi eri abo abakoseddwa ate n'ebitongole ebidduukirize nabyo tebikyasobola kuyamba bakoseddwa. Israel yakoze obulumbaganyi ku ba Hamas mu bitundu by'e Khan Younis ne Deir al-Balah mu maserengeta ga Israeli nga basinzira ku muzikiti gwe babadde bakozesa ng'enkambi eri amagye amalala ga IDF kye bagamba nti ekifo kino kibadde kikozesebwa okulumba enkambi za Israel. Tukitegeddeko nti omuyimbi era omuwandiisi w'ennyimba Abe the Weekend wakuwayo obuyambi n'okuliisa abantu abakoseddwa mu lutalo luno mu bitundu by'e Gaza era ng'abantu abasoba mu kakadde kamu be bagenda okuganyulwa mu nteekateeka eno. Mu mbeera eno Pope Francis yawalurizibwa okwogerako ne Pulezidenti wa Israel Isaac Herzog ng'ayita ku lukomo lw'essimu mu mwezi ogw'ekkumi ku lutalo lwa Israel n'akabinja k'aba Hamas olwatandika ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'ekkumi. Papa Francis yasinzira wano n'asaba olutalo luno wakati wa Israel n'aba Hamas okuyimirizibwa era ali mu nteeseganya n'ekibiina ky'abakristaayo. Bwe twogerera nga bannamawulire abasoba mu 6 be baakalugulamu obulamu mu lutalo wakati wa Israel n'akabinja k'aba Hamas bukyanga lutandika mu mwezi ogw'ekkumi. Ab'enganda balabiddwako nga bakungubagira abantu baabwe abafiiriddwa mu bulumbaganyi obwakoleddwa mu kiro ekikeesezza olwaleero. Ku bannamawulire abakafiira mu lutalo luno kuliko Abapalestine 54, aba Israeli 4 n'Abalebanese 3. Ekitongole ky'amawanga amagatte United Nations ekivuddeyo ne kisaba okuyimiriza olutalo luno. Sandra Nabaggala, BBS Terefayina, Gambuuze.